Abakristo mu bitundu by'e Muduuma baaniriza Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere ng'agenzeeyo okugulawo Klezia ya Our Lady Queen of Uganda Matters. Klezia eno emaze emyaka 40 ng'ezimbibwa nga baagitandikako ng'ennaku z'omwezi 24 ogw'omukaaga mu mwaka wa 1978 ng'evvuunike lyatemebwa omugenzi Kalidinaali Emmanuel Kiwanuka Nsubuga. Mukolo gwe gumu Ssaabasumba Ssemwogerere atuuzizza Father Joseph Mary Kato nga bwana mukulu w'ekigo kya Muduuma mu butongole ng'onogwakwasiza n'ebisumuluzo by'e Klezia kw'ossa n'okuwa abaana 262 essakulamentu erya konfirmasiyo. Ssaabasumba Ssemwogerere asabye ab'e Muduuma okukuuma ekitiibwa ky'e Klezia eno nga bagirabirira bulungi era bafube okugiddaabiriza. Baganda baffe bayambako ku mukulu w'ekifo mu kuweereza emirimu egy'enjawulo mu parish eno. Nsabisa abakristu ba Muduuma n'olukiiko lwo. Akubiriza abaana okubeera abawulize okunywerera mu ddiini yaabwe okutya Katonda ko ne bazadde baabwe. Mbere baana balungi nga muwulira abazadde bammwe n'abakulu bonna abatwala mu masomero n'abalana gye muli. Bwe mwase munne ekitiibwa aweereze munne ayagale munne ate mugondere ebiragiro bya Katonda by'atuwa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.